السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم الصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول ربكم عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الموضوع اليوم كلمة لا إله إلا الله تنبذ في قلوب الناس المحبة الحقيقية. amatenda amajjivu tugatendane Allah tabaraka wa taala, tumusaba Allah ffe nga tumuwanjagira asookusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Twenyumiriza mu kubeera abasiraamu, kyekigambo kye tuwuliramu emirembe. Tetuswala kubeera ekyo, bal tuwulira ffe abo waggulu abasinga bonna abatakirina, nga Allah bw'atugamba mu suratu Ali Imran: wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Abalungi temwemalaamu, temunakuwala, temwekkakkanya, temwekkiriranya, temuwulira nti mwe musembye. Nedda, olw'ebigezo byemusanga mu nsi: okusibibwa, okuboolebwa, okubonerezebwa, okummibwa ebyammwe. La tahzan, mu mbeera zonna zemuyisibwamu olw'obusiraamu buno bwe mwafuna, antumul a'laun, yemmwe abo waggulu, in kuntum mu'minin, ddala yombanga ddala kituufu muli bakkiriza. Nabekito baganda bange ab'ebitiibwa, tuli basimu okuba tuli basiraamu, tusaba Allah dda atubeere ate atunywereza ekyengera kino. Kakasa nga teriyo asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Byonna ebisinzibwa nga si Allah bisinzibwa mu bukyamu, era tewali koowola kwa bbeeyi kusinga koowola bonna abasinza ebitali Allah okujja ne basinza Allah. Oyo alaba, omulamu, eyeebeezaawo, atalina ntandika wadde enkomerero, atazaalira atazaalibwa, eyatonda buli kimu kyonna ky'omanyi ne ky'otamanyi, Allahu tabaraka wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm, takwatibwa kusumagira wadde okwebaka. Ebbanga lyonna abeera alaba, abeera atunula, byakola abikoza bugezi na bukugu obw'ekika ekyowaggulu. Buli kyateeka mu kifo kyakyo ekisaanira, ekitasaanya atakiteekawo. Oyo Allah tabaraka wa taala gwe tubakoola okusinza, era nga abamusinza twenyumiriza mu kuba nti gwe tusinza. Ne tukwatibwako bannaffe ennaku batannaba kutegeera nti oyo bw'atyo yateekeddwa okusinzibwa, ebisinzibwa nga si ye byonna bisinzibwa mu bukyamu. Biidhinillahi tabaraka wa taala, tutambudde ffenna ebbanga era tukyatambula. Tukomyewo nate okulaba obulungi bw'okukkiriza mu mpagi y'obukkiriza esooka obwokusatu. Twakalaba emigaso ebiri omusiraamu gy'afuna. Tugenda kulaba emigaso, omugaso ogwokusatu ogufunibwa mu kigambo kubeera mukkiriza ng'okutte n'onyweza empagi esooka.
kubanga omusiraamu asaana amanyi biki byalina ebyenkizo nga batali basiraamu tebabirabangako, era nga singa balifiira ku mbeera eyo bagenda kufa nga tebafunye bulungi obwo. Kati nabo kitebagana banga balungi omusiraamu mu byafuna tuze n'ekigambo ekigamba kalimatu la ilaha illa Allah. Ekigambo la ilaha illa Allah tambuzu fi qulubi nnas, kiteeka mu mitima gy'abantu, kikasuka mu mitima gy'abantu almahabbatu alhaqiqiya, omukwano ogwannamaddala wakati waabwe, ne babeera nga beeyagala ebituufu. Naye nga situnagenda mu maaso butereevu n'omusomo gwaffe, mukkirize tuwaŋŋane ku magezi ku kigambo kino. Munnange gwe atulaba era atuwuliriza, bw'obanga okolagana ne bannaabo bwe muwangaala, lowooza nnyo abo b'okolagana nabo kigambo kye balyogera olunaku lwe bali bagamba nti nno ofudde. Allah yatugamba bwe twali tujja mu nsi eno, yatugamba nti wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tembeera mu nsi eno nga mugyononamu ate ng'ebadde ennungi. wadi'u khawfan wa tamaa inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin. bwe yali awunzika ayo yagamba inna rahmatallah, mazima okusasulwa kwa Allah, empeera ya Allah, qaribun min almuhsinin, esembedde nnyo eri abo abalongoosa. Amakulu tunaatera okuyingira ejjana abange tulongoose eri bannaffe. Mujje mwegendereza, omuntu yenna bw'abikibwa nti afudde, ekisooka okujja mu magezi g'omuntu ajjukira nkolagana ebaddewo wakati wammwe. Basobola okukubikira omusajja ng'afudde, naye ng'omusajja oyo afudde, mathalan kati ngaffe abawalimu, ng'omusajja gwe bakubikidde afudde, yakugoba ku kituuti. Wallahi naga nti ojjukira imaamu w'egindi eyagoba ku kituuti nti Allah amujjuludde. Noga subhanallah. Wallahi kyosooka okujjukira nti omusajja eyangoba ku kituuti olw'okuba nvumiridde bid'a, kaakumujjuutuka. Era ekigambo ayi Allah musonyiwe kijja n'ekijja ng'ekyebuzaabuza, tekijja bulungi. Kati buli omwale atunuulire enkolagana gy'alinawo wakati we n'abantu. Muzamiru afudde, olaba musajja kusiriikira n'abuuza okakasa afudde, kumba ako kaabuuzizza ategeeza eyanyaga emitwalo gyange 5 afudde. Muzamiru afudde, ono alina emmoloka atatwalako bantu, ono eyeeraga wanika ennyindo ng'ayogera n'abantu atabuuza. Kati faayo nnyo okulaba enkwataganayo n'ebitonde bya Allah, kubanga bijulizi wano ku nsi. Tulina okubeera mu nsi eno nga twegendereza bannaffe, nga tubayisa bulungi. Ekyokubiri nga ava ku nsonga eyo, olubeerera. Buli w'okolagananga n'omuntu, fuba nnyo olabe nga gwali ku safe side. Oba bya busuubuzi, bwe beera nnyo okulaba nga weeteeka ku safe side. Omuntu wamwazika olugoye lwo, amaze emyezi 9 talukuwa, genda olumusabe mu bulungi, tomuvuma, tomuboggolera, lumugjeeko. Abeere nga akumanyidde ku safe side nti omusajja oyo namunakuwaza emyezi 9 ne saamuwuliramu kivumo, Allah amusaasire. Naye bwe bakubika naga nti omusajja oyo yanvuma. Nabwe kityo enkolagana yaffe n'abantu ebeere yakwegendereza, bajulizi ba Allah wano ku nsi. Era bye boogera malayika zibinootinga. Saba Allah tabaraka taala atuyambeko mu kweyisa obulungi wakati waffe n'abantu, tubeere nga tuweebwako obujulizi obulungi. Kalimatu la ilaha illa Allah, ekigambo la ilaha illa Allah tambuzu fi qulubi nnas, kikasuka mu mitima gy'abantu almahabbatu alhaqiqiya, okweyagala okwannamaddala okutali kwa bulimba. Tahsabuhum jamia wa qulubuhum shatta. Allah alina abantu bayogerako ng'obalaba bangi nga bali kitole, nga bonna bali wamu, naye nga Allah teyabawa kirabo kya mitima kubeera wamu. Ng'emitima gyeyawudde, beebaani be babeera mu masinzizo agatali muzikiti. Buli bonna boolaba mu masinzizo nga si muzikiti,
tebakulimbanga nti beeyagala era tebakulimbanga nti bakwatagana, babeeraawo nga bonna tebaagalana. Hatta n'abasamize, lumu omusamize omu yasiramuka n'afuuka musiraamu, naye yali atuwa sitoola empanvu ku byabadde akola. Yatugamba nti baseeka nno kambabuulire, naffe abasamize twewalana era tetukwataganangako. Ologa munno n'oli n'akuloga, mubeera mu kweroga. Omusamize ono bw'alaba ng'onaamusinzizza abalwadde nga naye aweereza munne, ate mbu beesinga n'amaanyi, waliwo alina emisambu emingi, ono simanya amayembe manafu, nabo tebali wamu. Kati ekisobola okufuula abantu abali awamu kyekigambo la ilaha illallah. Kasita bakifuna mu mitima, kyatteeka mu mbeera zonna balina kubeera wamu. Nabekityo mu birungi bye tufuna mu kubeera n'ekigambo ekyo mu mitima, kitugatta ne tubeera awamu, tubeera mu kwagalana nga Allah bw'atugamba mu suratu Ali Imran aya y'ekikumi-mu-esatu. Allahu tabaraka wa taala yagamba wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, abange mwekwate ku muguwa gwa Allah ogumu bwe guti, mwenna kyembakubiriza, wala tafarraqu, temugwawukanangako. Abavunuzi ba Qur'ani abalungi babeera bavunula batulaga nti ekigambo ekyayogerwamu ekitegeezebwa habl baali bategeeza Qur'an ne sunna. Amakulu okwekwata ku Qur'ani ng'ogimanyi, ekyokubiri n'okwekwata ku hadithi za nabbi entuufu ng'era ozimanyi. Amakulu nga buli kyonna kyokola obuuza Allah yagamba ki, nabbi yannyonnyola ati ekigambo kya Allah ekyo, nzivunula ki eri awo. Baffe gano ge mazima, naye nga bwe weetegereza Qur'ani ne sunna, omulama gwabyo omukulu kunnyonnyola kigambo la ilaha illallah. Kati nga mufunze obw'ekitalo wa'tasimu bihablillahi jami'a, mwenna mwekwate ku kigambo la ilaha illallah, mukisome, mukitegeere, mukikenkukemu, kibabeere mu mitima, mukikolereko, kibafuge, ng'ekigambo ekyo kyekiramula obulamu bwammwe, kubanga kyekigambo kyokka ky'okuba osobola okukozesa n'obeera ng'osinza Allah mu butuufu bw'okumusinza. Bwe munaamala okwekwata ku muguwa ogwo, kitegeeza mugenda kwagalana. Era Allah tabaraka wa taala bwe yagenda mu maaso n'okutugamba ku nsonga eno n'atugamba wadhkuru ni'matallahi alaykum, mujjukire ekyengera Allah wammwe kye yabassaako, idh kuntum a'daa, mu kaseera bwe mwali nga muli balabe na balabe, fa'allafa bayna qulubikum, mwali balabe na balabe, ne bukya ku makya Allah tabaraka wa taala n'agatta emitima gyammwe ne mufuuka muntu omu nga mwagalana. Fa asbahtum binihmatihi ikhwana, ne bukya ku makya olw'ekigambo kino Allah kye yabassaamu, Allah n'abagatta olw'obusiraamu, ne mubukeesa ku makya nga wallahi muli baaluganda. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, naye nga mujjukire bantu mu amazima gali nti mwali ku njegweyego za kuyingira mu muliro. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, ki Allah ono kyayita enjegweyego z'okuyingira omuliro. Obusiraamu bwatusanga wano mu Buganda ng'abantu tebamanyi nti waliyo okusinza Allah, ng'abantu bamanyi nti tulina kukkiriza mu ntaana z'abafu, abantu bakkiriza mu bajjajja, simanyi bajjajja baagambye, abantu bakkiriza mu mizimu, baabya nnyimbe, baalula simanyi balongo, bamala balongo, bantu bafuuwa mmindi, mannyo ne gaddugala, basajja bato basanga bawunya taaba buli ssaawa. Obusiraamu bwatusanga tuli ku ebyo. Kuntum ala shafa hufratin minan naari, olwo singa obusiraamu tebwajja gye tuli baada Allah, amazima gali nti twalisigadde mu mbeera eyo ey'obubuze. Ne busanga abagisu nga tebalina nsonyi basajja battu abamu nga bajja kumutayirira mu lujjudde ng'ensi emulaba, ne bumugamba tobiddamu, ebyo si bituufu.
obusiraamu bwasanga ebyobuwangwa bingi mu bantu nga biraga obukendeevu bw'okutegeera, nga biraga okubonaabona okubalimu ne bubaleetera emirembe. fa ankadhakum minha, Allah tabaraka wa taala mbiyatuwa ebingi n'atutaasa okuyingira omuliro, n'atubbulula, n'atuwa kalimatu la ilaha illallah, ne tubeera basiraamu abannama ddala. kadhalika yubayinu llahu lakum ayatihi laallakum tahtadun. bw'atyo Allah tabaraka wa taala bwannyonnyola ensonga eri abantu oba oliawo ne baluŋŋama. kati baganda bange abalungi, obusiraamu mu bingi bye butuwadde, bituwadde obumu wakati waffe, bituwadde okwagalana. era ekigambo ekyo bwe kyatuuka mu bannamadiina ne baaniriza bannamakka, ne babalaga omukwano, ne babeera muntu omu, ng'omu ansaari ne muhajirun tebaawukana, nga balina omukwano gw'amaanyi ogw'omuggundo olw'ekigambo la ilaha illallah. naffe wano mutulaba mu nsi eno yaffe Uganda, abasiraamu bwewetegereza enkwatagana gye bakwataganamu si emu n'abatali, era mirundi mingi abantu bangi bajja mu mizikiti nga bambadde sapule. ekyo nali nkirabyeko, najja ne sapule naga nti muwalimu gwe imaamu wa wano, mbadde nsaba nkubuuliza, tubeera bumu ebbanga lyonna. omukwano ogwannamaddala efe abagulina, wallahi obeera ku piki ng'otudde, ogenda Busega, ogenda Kyengera, ogenda wa, naye owa boda n'akuyitako ng'alina gwaweese mabega, ali mu kanzu ayambadde enkofiira, n'akulengera bulengezi nga tolina na nkofiira, just alaba ekyenyi kirevu, alaba musajja musiraamu, n'akutolera salaamu n'essanyu n'omukwano n'okwagalwa. abasiraamu yeffe fekka abalina ekyengera, ng'osanga omuchina n'omwagala olwagala ng'olinga alagala muganda wo gwe mwazaalibwa naye. lwaki? olw'ekigambo la ilaha illallah. kyova olaba oluganda lw'obusiraamu lwe lw'enkizo okusinga oluganda lwa famire. kiyinza okukubuzaabuza okutegeera lwaki. oluganda lw'obusiraamu lugenda kutambuza wano ku nsi nga weeruli, kyokka n'oluvannyuma lw'okufa oluganda lw'obusiraamu lugenda kubeerawo, era mu jjana tugenda kukwatagana, twejjukize obulamu bwe twalimu. tusaba Allah atuyingize ejjana, tusaba Allah atuyingize ejjana, tusaba Allah atuyingize ejjana, tumusaba Allah tutaase omuliro. Allah tumusaba tutaase omuliro, tusaba Allah tabaraka wa taala tutaase omuliro. tunatuyingidde ejjana tugenda kunyumirwa, naye olabira nti oluganda lw'omusaayi terugenda kukola makulu nga bwe tukwatagana mu musaayi tebakkiriza Allah, kwe kuba nti Allah agenda akwokya taata w'omwana ate omwana amuwejjana. Allah yeky'omwana, taata w'omwana amuwejjana. kitegeeza nti bino ebyawano maama senga kojja bikola nnyo wano ku nsi, naye bwe tuneebuzaabuza ne tukutira mu kusamira ne tugaana okubeera abasiraamu abannamaddala, mbalayirira Allah tabaraka wa taala, oba oyagala oba toyagala, mutabani waatya Allah agenda kuyingira ejjana, taata oyingira omuliro. nabekityo beera mugezi weefeeko. kyobala mu hadithi emu nabbi agamba, waman batta'a bihi amaluhu, n'omuntu akeereyo emirimu gye ng'akerebera, tafaayo mu kusinza Allah, lam yusri' bihi nasabuhu, tasuubirayo nti olulyo lwe olw'okuba lulimu baseeka bangi, simanyi bonna bahaaji, bukigenda mumuyambako okuyingira ejjana. bino byakweyambako gwe ng'omuntu. kati nabekityo buno obusiraamu bwe bwokka obutuwa omukwano ogwannamaddala wakati waffe. kyova olaba Allah tabaraka wa taala mu surati Hujurat yatugamba nti innama almuslimuuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, mazima ddala omusiraamu n'omusiraamu babeera baluganda. nabekityo faayo nga bw'osobola olongoose wakati wammwe. kati omusiraamu awangala yeeraliikirira okukosa musiraamu munne, era yewasuya yange gye ntandise naye olwaleero, kubanga twagala kubeera na luganda nga buli omu ayanguyiza munne, ikhwana mutanasihin, nga tubuuliragana, nga tusaasiigana, nga tweyagala. Allah kyagambye tuwadhkuru ni'matallah, mujjukire ekyengera Allah kye yabassaako,
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم mukasera yo mwali nga muli balabe na balabe Allah n'ayunga emitima gyammwe ne mufuuka muntu omu. Ekyo kyani akikuwadde busiraamu. Wallahi ate kambabuli ekintu kimu, tewali kintu kikwasa batali basiraamu nsaalwa ku basiraamu nga wasseruganda bwe tulina. Mulabanga abasiraamu abeeyawudde, naye abasiraamu tuli bumu, tweyagala. Olwagala lutaliiko agamba. Okumanya tweyagala n'abatali basiraamu bakiraba. Nalabako pasita omu ng'abuulira asumba endiga mu kereziya, n'abagamba naye mwe mwabaki? Amazima gali nti pasita asoma ne hadithi. N'agamba nti bannange, al muslim akhul muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Those Muslims claim that they are brothers to each other. Bagamba baaluganda era bakolagana era beeyagala, naye mwe mwabaki abateeyagala? Nze bwe nalaba pasita muli n'agamba bambi musajja wattu takimanyiiko nti tasobola kufuna mukwano gwa namaddala na banne okutuusa nga bazze mu busiraamu. Ekyo ekirabo ky'okweyagala wakati waffe Allah kiwa amaze kusiramuka yekka. Abatali basiraamu tebasobola kweyagala, naye bakola batya? Ekyo Allah takibawa, ekyo Allah kiwa basiramusi. Kyakubiri, waliwo agenda okugamba naye nga ne mu muziki tebakwatagana, abantu beewalana mu muzikiti n'ebiringa ebyo. Kambalayirire Allah baganda bange, mbalayire Allah waniridde omukono gwange guno, be mulaba bataagala basiraamu bannaabwe nga balina embiranye okwewala n'okususse, ebiseera ebisinga obungi percentage ennene babeera bannanfuusi. Kizibu nnyo okubanga olina kalimatu la ilaha illallah, ng'oli musajja musiraamu mumyevu ku ddiini, nga ne munno omusajja musiraamu mumyevu ku ddiini, ng'enzikiriza nnungi okujjako nga Allah ayunga emitima. Wallahi waliyo abantu nga tomulabangako ng'abeera Turkey, mulala abeera Yemeni, mulala abeera Saudi Arabia, mulala abeera Boston, mulala abeera mu America, babeera mu bifo ebyenjawulo, n'akuweereza message naga nti musajja gwe nkwagala ku lwa Allah. Naye nga tomulabangako, tomumanyi, naye waliwo ekibagasse. Sajja n'asinzira gy'asinzidde, takusinkanangako, n'agamba muwali mu nkwagala, kwako soda. Nuga subhanallah. Naye ki ekireese omukwano ogwo wakati waffe? Kigambo la ilaha illallah. Kati omuntu bw'asiramuka ebyaddala, Allah amuwaayo omukisa, n'amuwa okwagalana wakati we ne basiraamu banne. Bw'olaba omutima gwo tegummuka eri basiraamu, nga nabo tebammuka gy'oli, musiraamu kebeera enzikirizayo, kebeera enzikirizayo. Oteekeddwa okuba ng'olina obumogo mu shahada. Otherwise abasiraamu n'abasiraamu bateekeddwa okuba nga baagalana. Era ne nabbi yakirambika bulungi mu hadithi ya Abi Hurayra, mbaserabidde, aga nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, abange mmwe banna la ilaha illallah, abange mmwe abakkiriza Allah ne mukkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, temukwataganibwanga ensaalwa wakati wammwe, wala tanajashu, abange mmwe abalungi, wala tanajashu, temulinnyisanga emiwendo mu mbeera y'okulemesa bannammwe bagulako. Naga nti wala tabaghadu, temunyigagana wakati wammwe, wala tadabaru, temukubagananga amabega mu layini y'okwewalana. Ono tabuuza gundi, ono tabuuza gundi, naye ng'obutebuuza bwabwe bonna be ba Abubakari, Abubakari, Uthman tebeebuuza. Subhanallah. Mwe temuteekeddwa kubanga mwekuba omugongo. Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, abange totunda mu kutunda kwa munno. Munno ali mu kutunda piki, omulabi atunda, ate naawe oleeseewo ezizo. Mu kaseera ke kamu akasitoma akyayogera noono, linda kaaguza ono lyoka ogende. Wakunu ibadallahi ikhwana, muwangaale nga muli baddu ba Allah ab'omukwano, ab'oluganda olwannamaddala. Walaba ekigambo la ilaha illallah kitaddewo obwasseruganda wakati w'abantu.
almuslim akhul muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. La yazlimuhu, tamulyaza amaanya, wala yakhudhuluhu, tamuwaayo eri balabe be. Era bw'olabanga oli awaddeyo omusiraamu mu balabe, mutandika okwegendereza omusajja oyo. Omutima gubaamu obunnanfuusi. Kizibu nnyo omusajja alina enzikiriza entuufu okuwaayo muganda we munnanzikiriza munne naga nti wuuyo mumukwate. La, tekijja. La yakhudhuluhu lifenna wala yakdhibuhu, tamulimbisa. Wala yahqiruhu, tamukakkanya. Hadithi mpanvu egenda bwetyo naye ngolaba ennyonnyola obwasseruganda, enkwatagana, omukwano ogwandibaddewo wakati w'abasiraamu n'abasiraamu. Kitegeeza nti abasiraamu ffe mu birabo bye tulina olw'okubeera abasiraamu, Allah yateeka obwasseruganda mu mitima gyaffe. Kyovola ne tubeera tuli mu masinzizo gaffe, bw'osaalira mu muzikiti gw'e China, by'owulira e Uganda nga basaala, by'owulira ne China. By'owulira e Saudi, by'owulira e Rwanda. Teri nzikiriza eyina ekyokuggyako ffe. Kyovola tugaa nti inna ddiina inda Allah al-Islam. Bw'atyo Allah bw'atutegeeza eddiini emanyikidde wali Allah busiraamu, gye tukoolerako abantu bonna bajje bagyegatteko. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nabbi agamba nti nze lino lyekkubo lyenkutte. Allah yamwogeza ekigambo ekyo mu surati Yusuf. Lino lyekkubo lyenkutte, ad'u ila Allah. Abantu bonna mbakoola bajje basinze Allah tabaraka wa taala. Ndi musajja musiraamu na buli nnaku ensinkana mu musaba asiramuke ala basira. Ekyo nga nkikola luvannyuma lwa kubanga nsomye obusiraamu ne mbutegeera. Kati kentegeddeko kentuuse eri abatannategeera bajje banneegatteko nabo batandika otutegeera. Ana waman ittabaani, nze na bonna abalingoberera ekyo bateekeddwa okukola. Subhanallah wama ana minal mushrikiin. Ayawulwa Allah era nange siri mubashiriku. Idheni baganda bange abalungi, kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga twagala obusiraamu, kubanga ffe abalina ekyebbeeyi abatasiraamu si kye batalina. Nabekyo baganda bange abalungi, mu migaso gye tulabye olwaleero, kalimatu la ilaha illallah, kigambo la ilaha illallah tambuzu fi qulubi nnas, kiteeka mu mitima gy'abantu almahabbatu alhaqiqiya, omukwano ogwannamaddala. Buli yenna ayagala okufuna omukwano ogwannamaddala ogw'ekimmetto omutuufu wakati wo n'abantu, mwikirize okusiramuka, mwikirize okusiramuka, mwikirize okugamba abantu basiramuke, tugenda kufuna emikwano wakati waffe. N'abasiraamu bonna abakyakukutira mu kusamira, abakukutira mu bulira kubutereka, abakukutira mu kumala abalongo, abakukutira mu genda mu masawo beeraguze, abafuwa emmindi n'abalinga bwe batyo bonna tebagenda kufuna mirembe mu kifuba, tebagenda kufuna mukwano gwa nnamaddala eri bannaabwe. Tusalema n'agamba nti la ilaha illallah, tumenyeyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah, ne tuyimirizaawo Allah tabaraka taala nga yasinzibwa mu butuufu. Olwo Allah agenda kuleeta ekirabo eky'omukwano gwa nnamaddala wakati bwaffe ng'abantu. Abange mwesimye abasiraamu, hani allakum, mbayozaayoza olw'obulungi obwo bwe mwafuna. Biidhinillahi tabaraka taala katukomaawo biidhinillah. Mulundi oguddako tujja kutandikira ku fadhulu arrabi'. Arabs Medicine bakuletedde enkola eya cupping therapy oba giyite hijama gye wandiise okulumika nga bakugyamu omusaayi ogw'omufu ogutalina mugaso mubiri gwo okutambuza omulamu obulungi. Wekwate ku nkola ya cupping therapy okwekuuma ng'oli mulamu bulungi ng'okozesa abakugu abaakuguka mu kulumika oba okukola hijama okuva mu Arabs Medicine ng'otawanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okulumwa omutwe ogutawona, omugongo, amagulu n'okuyamba ku batawanyizibwa amajinni wamu n'awalumiddwa ekitonde eky'obusagwa.
ate gwe omwami omunafu mu kisaawe ebibyo byateredde dda. Weekwate ku ba Adamu Arabs Medicine okunuunamu omusaayi ogw'obulabe ogusomba endwadde mu mubiri gwo. Ezimu ku nkola omubaka z'ataasuuliriranga okujjanjaba obulamu bwe. Basangibwa Mukono ku Golden Plaza edduuka namba 19 oba bakubire ku ssimu okutuusaako obujjanjabi wonna w'oli oba obalumbe ku WhatsApp ku nooti 7 nooti 4 246 535 oba nooti 782 781 182. Adamu Arabs Medicine ku lw'obulamu obweyagaza.